Yes, abagalwa balungi nyongera obanirizaako nnyo nnyini ddala mu programu yaffe eno emanyiddwa nga taasa obulamu weewaawo leero n'ensonga zigenda kuba nga zikyukamuko katono nnyo ate tubajjeko busayidi eri ey'okubeera nti tunakuwala buli kadde ne twenakuwaza kimanyi bikwasa ennaku bibakwatako mukwano gwange naye olwaleero tusazeewo ate tukole kasavu kanyama kuba ebizibu bingi nnyo ebituuka mu bantu aba bulijjo oba mu bulamu bwa bulijjo bingi oyinza okuba nga ebimu si ggwe ng'omuntu ebimu sayidi ya mukwano erimu sayidi ya byanfuna kale kwegamba twasazeewo kubanga tukola kasavu kanyama tulabe ate ensi y'ebyomukwano yo ate eyimiridde etya etambula etya naye nga nyongera bongezi kubeera nga mbeebaza mmwe abasaddaka kaddata kammwe bannange ne mubeerako nnyo ku lutambula mu Uganda ne programu yaffe emanyiddwa nga taasa obulamu mwena abaweereza comments abalayikinga abasubscribinga ne mukomentinga bamikwano tubeebaza bwebaza okubeera nga mubeerako olwaleero nno ngera bwe mbagambye nti tugenda kuba nga tukyusizaamuko ku lugoye lwaffe tulabe nga ate tulaba ku nsonga z'omukwano ate zo zitambula zitya abangi balaajana ne balekebwa muguluka ne basulibwa muguluka ku mbeera ez'omukwano naye ffe olutambula mu Uganda yanga bw'owulira nti olutambula mu Uganda mukwano tukuba wano nitukuba wali amanya n'eddoboozi siri mulala okugyako omwanjuzi wo Namwanje Irene n'olwaleero mukwano gwange tulina emboozi ya munnaffe omukyala amanyiddwa nga Sharon omukyala Sharon bane yatunyumirizaamuko ku lugendo lw'omukwano gwe nga mutuufu lwo terwali lwangu nga bibuzaabuza nange kennyini nga purezenta byansusseeko ne bimbuzaabuza naye olw'okuba nti tetwagala kubeera balyazaamaanya twabagamba nti ffe abantu abo tubakwata bulungi nnyo direct ne tuba nga tuba batuusaako ate nammwe ne mumanya embeera nga bwe zitambula abasobola okubeera nga mukomentinga abakuba amasimu ne muteesaako naffe bane tubeebaza bwebaza n'olwaleero mukwano gwange sigenda kuba nga njogera kuno nakuli sigenda bariisaayo nina kuba nga ntandikirawo butereevu n'emboozi ya mukyala amanyiddwa nga Sharon tugenda bba mutuusaako bannange emboozi y'omukwano yamusobera ebintu by'omukwano si byangu okutwaliza wamu kale imagine ebbanga lye yamala n'omusajja omusajja n'awunzika n'amugamba nti tukite ate awatali nsonga naye nga kye yeebuuza ebibuuzo bye yeebuuza munda mulimu ye buzibu ki obwatuukawo omusajja yafuna omukazi omulala ekizibu ekyo bwe kyaggwawo omusajja yatambula ne bamugamba nti omukazi alina obuzibu naye kennyini mukyala munnaffe asobeddwa eka ne mu kibira nkakasa bwe tunaba tutuusizza essaawa y'amasimu tujja kuba nga tubawakaaganya ate musobole okuba nga muteesaako naffe naye ka tugenderewo direct tugenda kuba nga tunoonya ku mukyala Sharon nze yasobodde okuba nga ndiiramuko ku mboozi ye ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba naye ka tumunoonyeeko ate asobole okuba nga mwewulirirako ye kennyini mu ddoboozi lye abeere ng'ate alutuviira ku ntono. Hello, mukyala Sharon. Wange madama Irene. Yeebaleko nnyabo. Kale nnyabo naawe gyebaleko. Kale nnyabo. Kakati mukwano wali onnoonyezaako era nga twayogeramuko ku nsonga z'olugendo lukanduyite olugendo lw'omukwano gwo naye ng'ensonga tezaali nnyangu nnyo ne nkusuubiza nti wano mu programu yaffe emanyiddwa nga taasa obulamu oba ku YouTube channel yaffe emanyiddwa nga olutambula mu Uganda ntukusuubiza nti saawa yonna tugenda kuba tukutuukako tukunoonyeeko ate ensonga zonna abalabi abalungi basobola okuba nga bazifuna bulungi oba oli awo okusoberwa okwo kw'olimu tunasobola okufuna okuyambibwa okw'enjawulo oba amagezi ag'enjawulo. Naye nasinsanya okubeera ng'onkubirako. Kale mukwano naffe tukwebaza okubeera nga osubscribinga ate n'ofiirwa kaddata kaako mukwano gwange n'obeera ku channel yaffe emanyiddwa nga olutambula mu Uganda n'osalawo okuba nga olondawo programu emanyiddwa nga taasa obulamu kuba programs nnyingi nnyo wano mu ggwanga lyattu Uganda ate n'osalawo okuba nga weesiga ffe n'ensonga zo. Nnyabo nagenda okulaba nga programu yawe eno nsobola okwongerako eri abantu n'embeera ate nga ensonga emu eba endala nga nnyambibwa. Amiina nnyo tweyanzeege mukwano. Kale nnyabo. Ne kati ku nsonga eyo mukwano era nga bwe nakusuubiza nti nze ngenda kuba ngikwata bulambalamba ngikube ku mmeeza ate tulabe nga tugayagayamuko ku nsonga tusalire wamu amagezi n'abalabi baffe abalungi. Ensonga ezo zaali zitya mukwano? Ensonga ezo nalina boyfriend wange. Mukwano. Boyfriend wange oyo namwagala nnyo. Yali sigamba nti yalinawo ku ssente. Ennyabo. Naye namwagala ng'omuntu nga sifuddeeyo oba nfa oba taapa. Ennyabo.
twayagalana naye nga boyfriend oyo yali nga musawo dokita baali bamukozesa naye nga niwogamba nti like girlfriend ogenze n'osalirako boyfriend wo talina yadde ekintu kyasobola kugamba nti oba akwate akuwe bino ebyabawala bye bagamba nti yadde nti olina boyfriend akututteko out ng'omusema boyfriend wange tabikola ng'omuli munda muggwe tekyakugisanga bubi tekyakulumanga nnyo teweebuuzanga bibuuzo lwaki kibeera bwe kityo tekyanumanga nnyo kubanga omusajja wange nali mwagala kuba abasajja balina ssente baaliwo naye ye nali mwagala ng'omuntu ku mutima nga sifuddeyo bampu batampa nga ne wemba ngambe nti nzize omulabako keere transport takwata transport nampa naye nga nze sifaayo kuba nayinamu nowola nti omwala osobola okubeera ng'olinamu akasente ko mu nsawo naye olunaku lwatuuka twagalanye ate okuba nti yatuuka n'ekiseera n'abeera nti tebadde bamukozesa afuddeyo n'akola eddwaliro etutye era omuntu awo akasente kaba kayeyongeddemu naye nga wookiraba nti mukazi omunange akasente kaali kaweze naye ate era talina kintu kyeyakyusa nti oba atandika okumpayo yadde ne tubeerawo nga mwagala naye nga newengenda newokyalirako like ewaka sigamba nti oba olabye omugenyi olaba omugenyi osobola okukyusa kuwumbira naye nga ne kamukene kenfumba ate nga nkutte ku ssente zange takutte munsi okumpa naye nesifaayo nenjagala omuntu wange ekiseera kituuka tubaddewo twagalanye afuna obulwadde yalwala obulwadde bwali yafuna obuzibu ku bwongo teyafuna accident wabula nange simanyi ku kyava nga nange gisitategeera naye naafuna obuzibu ku bwongo bamutambuza amalwaliro ag'ekizungu naye nga bagamba nti tebala buzibu bw'alina tisategeera kuba twali twagalanye naye nga tantwalakoko oba waabwe ndabeera nti obaagayo bazadde bentino girlfriend wange nga okale ngaoba nti yayitampa naye nga mpulira ate ekyo kinnuma okuba nti tandagamba bazadde be bwe yafuna obuzibu ku bwongo abazadde zikira baali tebamanyi ewaabwe nga sina kugamba nti envudde no ngende mbagambe nti nze girlfriend we basobola okubeera nga bamujjanjaba kakati mukwano gwange omanyi esawundi eddoboozi litukyankalanyemuko katono nnyo mbadde nsaba tuwuliziganye bulungi essimu ogijje oba ogibadde kuli kumpi ku mumwawo saba oteeke ku kutu tuwuliziganye bulungi nnyo kubanga mbadde sikufuna bulungi mukwano onfuna bulungi ennyabo nkuwulira bulungi kati mubazadde yali teyandagaayo ekintu ekyo kiruma kuba omuntu wenna omukyala yenna oba ng'olina omuntu mu relationship nga omuntu ng'akututteko mu bazadde be owulira essanyu n'ogamba kyaka muntu ono anjagala ebyaddala naye mukwano gwange teyakikolako era bwe yafuna obuzibu bw'okumutwe nali sirina bwe nsobola gamba nti ntandike ngene nti ono boyfriend wange kubanga ye mukwano gwange yali teyakikola kakati kankusalimuko ku kirimi awo ye bw'obuzibu buno bw'okubwongo bwe yabufuna yakubuulirako nagamba nti nafunye ekizibu bwe kiti oba bwe kiti obuzibu bw'okumutwe buno teyasobola kubeera ng'abumbuulira wabula waliko mukwano gwe mukwano gwe yaŋŋamba nti boyfriend we yafunye obuzibu bw'okumutwe ningezaako okubuuza mukwano gwe kubanga yampanga amawulire gonna nti kati bamutotte malwaliro naye ate obuzibu tebalaba buzibu bw'alina nange nabeerawo oko kubanga sirina kyakkola ennyabo nsobola genda waabwe bagamba mpulira ntya era nga amawulire agasinga ngajja ku mukwano gwe mukwano gwe oluvannyuma nnyo namufuula nnyo mukwano gwange oluvannyuma yaŋŋamba
Ndi mukwano gwange oyo yasobodde okubeera ng'awona era ne ku ddwaliro yazzeeyo n'atandika okubeera ng'akola. Kankusalemu ekirimi wano bwe mwagenda oluvannyuma gwe olw'okutegeera nti nno afunye obuzibu ku bwongo gwe tewatwalako obuvunaanyizibwa n'ogamba nti kale yadde tanzikiriza ŋŋendeyo kale nze kanneetuminkirize ninnye ŋŋendeyo. Ewa bwe nali ntyayo kubanga bwe twabeeranga ffenna naye mpeeranga naye ng'owulira nti abazadde bayogera abazadde bakambwe nnyo nga nti ogendayo nange era naguma obuzibu bwange n'embeera nga mbugumiikiriza nze ng'omuntu nga sirina kyakkola. Olwo ng'okulinnya okugenda ku ddwaliro? Ku ddwaliro? Ku ddwaliro naye sisobola kugenda wabula natuukangawo ku ddwaliro n'embeera nga ndabira wala naye nga sisobola kubatuukako. Kati mukwano gwe bwambuulira ensonga nti boyfriend wange yasobodde okubeera nga awona. Nagenda ku ddwaliro kwe yali akolera nemusisinkana era nga ntegeera bulungi nga mmanyi ennyabo bwe twayogera yantegeeza kimu nti nze naye ebibye nze naye tubeere nga twawukana. Ekintu ekyo kyannuma mukwano kubanga nafaayo nnyo okubeera nga yaddewo we sisobodde kubeera nga ntuukawo. Kale tugenda kuba nga tukuddira katono nnyo tugenda kuba nga tukomawo n'emboozi yaffe tuddemu ate tukwatagane mpola mpola. Nsaba obeereko tugenda kuddamu buto tukwatagane katuveeko mu bulango katono nnyo tugenda kuba nga tukomawo ate tweyongereyo n'emboozi yaffe gye tunakomekereza nga abaagala abalungi oba abalaya abalungi ng'ensonga zonna bazitambuza katuveeko mu bulango katono nnyo tukomewo. Yes, hello mukwano. Kaakati mukwano tukomyewo n'ensonga yaffe nga bwe tubadde tugitambuza mpola oddemu ate abantu emboozi ewa olugendo lw'omukwano gwo olubabuulire bulungi nnyo nnyini ddala basobole okuba nga balutegeera. Ngenda kuba nga nkubuuzayo ebibuuzo bitono nnyo ate tweyongereyo n'emboozi yaffe. Kaakati omwami ono nga tonnaba kutuuka eno nti mu kulwala kwe we yalwalira. Hello? Wange nkuwulira nnyabo. Nga tonnatuuka mu kulwala we yalwalira amaaso. Ye nnyabo. Mwabeerangako awo wali mu kusooka laavu eyo esooka eyo gye njagala okuwulira yali etya? Laavu esooka twaliwo. Kuba omusajja wange namusanga yali dokita. Naye ate ng'asula na mu ddwaliro. Neŋŋamba nti nze siifuddeeko omusajja musanze talina mukazi. Ate nga mulabamu obukozi. Neŋŋamba tujja kukola tusobole okubeera nga twezimba ffembiriri. Ekirungi nti yali talina mwana talina mukazi. Nga talina mwana talina mukazi. Mukwano. Era n'akola nemuwa ku magezi nemugamba nti mu ddwaliro vaayo. Ne tugenda ne munoonyezaako n'ennyumba. Mukwano. Ennyumba ey'okupangisa ne mugamba nti beera muno. Ng'ekintu ekyo n'akikola mu ddwaliro n'avaayo n'ajja n'abeera mu nnyumba gye twali tupangisiza gye namunoonyereza. Ekitegeeza nti mu ntandikwa yali akwesiga ng'akwesigisiza buli kimu kuba omuntu watuukira okugamba nti kati wadde akasente genda onoonye aw'okusula. Ekyo mu butuufu yali anneesiga. Ate nga nange neewaddeyo n'omutima gwange gwonna nga gwonna ngumuwadde. Munnyabo. Hello? Hello nnyabo. Nkuwulira mukwano. Kakati oluvannyuma lw'okuba nti mukwano gwange oyo agenze n'abeera ng'alwala. Ngendayo ewuwe gye twali twapangisa. Nga maze olwo obulwadde bumuluma. Wateranga okugendayoko ennaku ezimu? Nagendangayo ennaku ezimu. Nembeera nga mulabako. Kati kankusalemuko ekirimi katono nnyo. Ye nnyabo. Wano mu kubeerawo kwe mwabeerawo ng'obwogenda nga omanyiravu eyesooka nga bw'ogitunyonywedde bwe watambulanga n'ogendayo n'omalayo ennaku zo z'omaze walabangawo akabonero konna akalaga nti no mwali mulinako we musobola okuba nga mutuuka ng'era olaba nti no sayini yonna yonna weeri eraga nti gusobola okukyala omu n'ofuuka omukyala we? Sayini nagirabanga. Bwe twaleetanga wula nti abantu mwagana n'oleeta ensonga yo ku ttebo. Olaba nti muntu awuliriza era ayagala nnyo ebintu ebisobola okubeera nga bikitwala mu maaso mu bulamu bwaffe. Ekyo ekyandaga nti kyaka
relationship yaffe ayagala kubeera nga tugiteekako omutendera okuddako. Era nange kyekyamubeeza naye neŋŋamba omuntu wange ono tuteesa bulungi nga mulaba nti tujja kufumbirigana nti bujjako mu maaso. Mukwano kwegamba nawe n'ofuna essuubi. Nange neefuna essuubi kubanga ali muntu muwulize ate nga n'okunjagala njagala ng'oggyeko biri nti ali tampa naye nga nze sifaayo. Kubanga era wagamba sente zikolwa mulamu kasita muba nga weemuli obulamu nga weebuli. Yennyabo n'okuba nti omuntu yali anjagala atampusaamu maaso. Ekyo kyaŋŋumya ne ŋŋamba nti kambeere naye omuntu wange. Yennyabo. Kakati mukwano wano otulaze ng'otubuuliddeko awo mwatandikira kati obulwadde buno bwajja mu bbanga ki era bwajja nga mwakamala bbanga ki? Obulwadde buno bwajja twali twakamala mu relationship emyezi gyali 6. Emyezi 6 era kiba kigenderedde. Kiba kigenderedde gye waava obulwadde bwesaamanya gye bwava bukwata omuntu wange. Obulwadde buno bwali bwa ku mutwe bamutwala malwaliro ne bamukebera naye ate nga bagamba nti balako obuzibu bwonna naye ate nga yenga omula nti embeera z'olaba nti zikyusula ate kyali mu sensi ze. Nagendangayo ewe gye yali abeera baali bamuteerako omusawo asobola okubeera ng'amujjanjaba. Naye yali ng'akyalimu akategeerategeera katono wabula nga w'ogendayo asobola okukutegeera nti gwe obozze. Nagendayo n'antegeera era olwamaana ŋŋamba nti todda wano. Naye nange kyesaamanya nti lwaki ataŋŋamba nti sidda. Nalowooza ng'omuntu ategeera ne ŋŋamba oba atayagala mulabe ng'ali mu mbeera gy'alimu nti oba nnyinza omukyawa. Naye ate ng'omuntu yali ayagala munnange nga mpulira kinnuma yadde nti omuntu twagala naye ate abantu abaagala olina okubeerawo munno mu bulungi ne mu bubi. Yes, mu bulungi ne mu bubi. Yennyabo. Wange nnyabo. Kakati awo bwe yagamba nti tambula ogende naawe wakolera ddala exactly ekyo kye yagamba. Kyeyaŋŋamba okukola nakikola naye ate nasigala nga njogerezeganya n'omusawo yabeera nga amujjanjaba. Nga muntu wange nga limwagala asaagala kola bimunyiza olwedda alina obuzibu ku mutwe asaagala nkitegeera. Nga njogera n'omusawo ne mubuuza nti atuuse ku ki. Musawo nga bw'aŋŋamba nti ajja kutereera tofaayo. Era twasigala twogera n'omusawo. Omusawo olumu n'aŋŋamba nti agenze atereera. Era n'atandika n'okubeera nga twogera ku WhatsApp nga zze enkulu. Wamudiza essimu ye ntandika okubeera nga twogera okwo. Bwe twabeera nga twogera naye ng'olumu natandika okubeera nga musindikira message ku WhatsApp. Mukwano. Message ezo ng'olumu azibulutiikinga n'abeera ate nga natanziramu. Olwo gwonna ekikuyisiza ddala bubi nnyo. Ekintu ekyo kyampisanga obi omuntu gw'osindikira olaba nti agirabye naye ate nga tagiddamu ate nga mwagaana kiruma. Kitegeera mukwano ngezaako sika ekifaananyi kye wayitamu. Kyali kinnuma. Wabula lumu yasooka n'okuneesooka. N'ambuuzako nga woolaba nti omuntu obuuza ku munno. Nasanyuka ne ŋŋamba omuntu bulijjo gwensindikira ng'atanziramu leero yanneesoose. Wabula saamanya nti ate yajja n'amawulire mabi. Okukantima n'aŋŋamba nti twawukane. Okuva buvi mu bbanga tewali mbeera yonna yali ebaddewo. Tewali mbeera kyokka ate nga mubeereddewo. Bbanga ddene nga basajja bankwala naye nga saagala njagala omuntu wange yadde yali afunyeeko obuzibu ku mutwe. Ate nga mpulira omusajja wange nti amwagala. Kati bannange obadde gwe owulira oyagala tukole tutya? Njagala abawuliriza bannyambeko baŋŋambe nkole nti okuba mpulira omuntu wange mwagala simanyi kyakola. Mukwano. Njagala bannyambe bampe ku magezi nkole ntya. Ennyabo emboozi y'omukwano tugifunye bulungi era nkakasa nti wano mu puroguramu emanyiddwa taasa obulamu ensonga yo nga we wagituwadde nkakasa nti tugenda giggusa ate ogenda kuba nga ofuna amagezi ag'enjawulo okuva mu balabi ab'enjawulo.
kale nnyabo ngenda kubeera nga nsanyuka nnyo okubeera nti abawuliriza abo balina amagezi ge bampadde ate agasobola okubeera nga gantwala mu maaso n'omuntu wange. Kati nga tetunnagenda mu magezi ag'enjawulo oba nga tetunnata masimu bantu kuteesa mba neesaba nkubuzeeyo ekibuuzo kimu. Kati omuntu w'oyo omukwano gw'oyo oba mukwano gwaffe boyfriend w'oyo walowoozaako oba wamubuuzako nti obulwadde buno kubanga batugambye nti wali yagendanga mu ddwaliro ne bakebera buli kimu nga balaga nti tewali kimuluma oba eiza yagenda kalina wantu wonna wonna we yagenda ne bamubuulira nti oba eiza oba gw'oliko obuzibu oba ki era mukwano gwange nanga nkinasigala nga neebuuza kubanga ebyekizungu byagana naye nange saamanya kuba tetwatulako bulungi kumbuulira nti wadde baagenda ne basobola okubeera nga bamujjanjaba okulungi kyesaamanya nti oba baalagawo oba gye yalaga ne bamugamba nti ndiko oba obuzibu n'okwekudda engulu n'angamba nti tukidde nange kyesimanyi. Kale mukwano tugenda kuba nga atuggusa ate ensonga zo bulungi nnyo nnyini ddala nkakasa nti wano we wazze mu puroguramu yaffe emanyiddwa nga Taasa Obulamu tugenda kuba nga tukuwa amagezi ag'enjawulo ate nkakasa nti bwonna ogagenderako ojja kugyamu ekituufu ojja kumala omanyi amazima. Kale nnyabo neyanziza naffe tweyanziza mukwano okubeera nga obeerako ku lutambula mu Uganda ate n'obeera nga oyo kyaddatawo kubanga otulaba mukwano gwange weebale nnyo ekyo kyokola nno kyekitufudde ab'enjawulo mu puroguramu zonna eziri mu ggwanga wano mu Uganda. Kale nnyabo nsaba Katonda abawa omukisa. Amiina nnyo mukwano. Nnyabo weewaawo bw'atyo omukyala mumwewuliriddeko bulungi nnyo nnyini ddala n'emboozi ye emboozi nno tebadde nnyangu nze okusinziira nga bwe ngiwulidde erimu amaziga era omukyala mumuwulidde nti ali mu nnaku etagambika bannanga omukwano guluma gusinga ne siriimu gusinga oba nakikinga ndowooza siriimu gwenyisa omugeraageranyanku omukwano guluma nnyo mukwano gwange omuwulidde asaba amagezi ag'enjawulo omuntu wakyamwetaaga naye abuuza akola atya ngakasa nti awo abalabi abalungi tugenda kuba tubawa omwaganya ate okubeera nga muteesaako naffe tulabe ate kyekiddako omukwano gwaffe oyo tumuyambire ddala naye mmwe abasubscribinga olutambula mu Uganda nyongera bwongezi kubeera nga mbeebaza abakomentinga mwena abatuwadde komenti zammwe ez'enjawulo abasharinga nammwe tubeyanziza ddala genda bugenzi ku YouTube channel yaffe teekamu olutambula mu Uganda mukono gwena kubanga ensonga zonna ozifuna butereevu gwe wenna eyeetaaga okubanga olina emboozi oba olugero olwo omukwano nga wanitaze tulusharingeko wano ffenna mu programu emanyiddwa nga Taasa Obulamu ennamba eri 0701 36 32 0701 36 32 04 ennamba njiddamu 0701 36 32 04 mukwano gwange ogenda kubanga oyogerezebanya naffe butereevu ate ensonga tube nga tugitambuza bulungi nnyo nnyini ddala egguke ofune amagezi ag'enjawulo ate ofune n'okuyambibwa okw'enjawulo naye nga tugenda kuba nga tuta amasimu tugendeko masimu mukwano gwaffe tubeere nga tumuyambira ddala bulungi nnyo nnyini ddala atufune ku masimu abamasimu ate tumanye kye bagamba kye bayamba mukwano gwaffe ono atubuulire hello nnyabo oba ssebo. Hello, Madam Irene. Wange mukwano. Amanya ganeze Shantiro Masiziwa ni Machindi. Mukwano. Mukwano mukazi munangu yongayo nava. Ensonga zonna ndowooza oziwulidde. Ensonga ziwulidde niba naye abasajja. Ananga abasajja bazibu nnyo batulumya emitwe batulumya emitima. Banaido batulumya emitima naye Madam Irene nzobaka bamuwa. Mukwano. Yesu ni wakasajja abe kasajja okayiza kasajja maama ate obuzungu nga bungi akakanja simanya okubuliisa mugende omusajja nabaki mazima ddala anti munange yakugambye omusajja wakyamwagala tuve ku byebino ebyalaaga omusajja akeesonyi oyinza okuba ne Katonda yaleeta obulwadde buno nga yakireeta nga ayagala baawukana omukazi afune omuntu anamwagala omuntu anaamutegeera yerisoni wakasajja twaka omusajja okopi agenda afuna omusajja namu bannange obusungu nga bungi nnyo tuweereza Madam Irene amina nnyo tweyanza ege mukwano tugenda kuba tufuna ate omulabi omulungi oba omukubi omulala atubuulira ate ensonga zonna amagezi kigayinza okuba nga awa mukwano gwaffe oyo asobeddwa eka ne mu kibira ali ku simu. Hello nyabo. Hello mukwano. Ono Viki wanene. Wange mukwano.
ono Vicky wane Makinde. Nchala Vicky Makinde we bali kubeerako ng'olaba. Kale nnyabo namwe mwe bali kuweereza. Bannange we bali kubeera ng'osubscribinga olutambula mu Uganda ate n'obeerako mukwano kaddatako n'oweesalawo okwefiiriza osobole okuba nga olaba ensonga zonna nga bwe zitambula. Nnyabo. Kati emboozi ya mukwano gwaffe ndowooza ogiwulidde. Emboozi yo ngiwulidde bulungi era enkutte ku omukwano gufuuse omukwano. Omukwano gwo gufuuse omukwano. Naye nga nze amagezi gempa mukwano gwange oyo. Ennyabo. Mugamba nti omuntu okufuna omuntu akwagala oba akutegeera. Kintu kibeera kizibu nnyo naye waba yafunye mukwano gwange oyo nze ndaba nti omuntu omutuufu gw'alina okubeera naye talina kutagala. Ate munaye nga yamulaga nti amugambye nti bakite awatali nsonga yonna. Omukwano olina okulemerako si kugamba nti olina kupowa. Era olina okulwanira ekyo ekito ky'oyagala. Alina wamutuusizza watuuse ate kitamulekera baala ate kujja kweyagalira. Ate nno munnange ekinnyumidde nti alwanira ekiki era alwanira ensonga kubanga omwami talina mukazi talina mukyala. Talina manya talina mwana sorry. Kati so alina okulwanirira munne kuba gyamugiwala si kuleka ate bantu balala naye bajja ntandika okweyagalira mu bulamu bwe. Alina okulwanirira omukwano gwe. Basobola okuba nga baddamu okubeera nga baddiŋŋana. Naye nga waliwo essuubi lyonna lyonna nti bayinza okuba nga baddiŋŋana. Essuubi lisoboka kubanga buli kintu kyonna kibeera nakulemerako oba kumalirira. Kasita omalirira ekyo ky'oba omaliridde ne Katonda kyakuwa. Mukwano gwange oyo. Naye nga golowooza nti kubanza ekintu ekintabudde obwongo. Nti ate wano bwe yalwala ate bagenze mu malwaliro ate obulwadde bamugamba tebabulaba oba ayinako gye yayitira eyo mu nkukutu ne bamugamba oba omukyala gw'ayina oba yalinako obuzibu. Omanyi nze sikiririza mu ebyo. Okuba ne gye yayitira abamulimba. Kati so kyalina okukola batule wansi atule n'omuntu ebadde mbakwasaganya ekizibu sikirizamu nti omukyalo ne yalina obuzibu. Andi kati ekyembi ekiriwo oba ekyakabi ekiriwo nti omukyalo ono yandiyagadde nnyo kubanga addiŋŋana n'omulenzi we naye ate omulenzi tamuwa mwaganya kumukisa kubanga beerabako maaso ku maaso mbogerezeganye kubanga n'emboozi nga bwamuwulidde bwatugambye nti okumugamba nti baawukane nti oba bakyawagane yabimugambira ku WhatsApp. Anti kati awo ebyokusimu byakusimu bagende batuule bo ng'abantu ko yamukyawidde ku ssimu. Bagende batuule abantu babiri basobole okubeera nga boogera ku nsonga zaabwe. Kyenkakaza nti bajja kuddamu baddiŋŋane. Mukwano. Nnyabo. Kale toyanza nnyo mukwano pasi ogambye osinzidde wa mukwano? Nsinzidde Makinde. Tweyanza nnyo tweyanzege mukwano okubeera ng'otulaba ate ng'obaddeko n'olabira ddala ensonga zonna nga bwe zitambula. Kale nnyabo namwe mwe bali kutuweereza. Amiina nnyo. Weewaawo ensonga zonna muziwulidde bulungi mukwano gwaffe oyo kansuubire nti amagezi gonna ge bamuwadde agenda kubanga agatwala ate ageyambisa okubaako ate waatuuka. Ndowooza omukyalo oyo nkakasa nti kwali nnyo era akyaliko nnyo ensonga zonna abadde aziwulira bulungi nnyo nkakasa nti amagezi ago gafunye ag'enjawulo. Lemerako nange kennyini kyenyinza okugamba kyakulemerako lemerako ekiribeera ekikyo omukwano gwange kijja kumala kibeera ekyo nga munnaffe asembeyo bwakugambye omukyala oyo yabadde asinzira amanya sigajjukira bulungi asinzidde Makindi akugambye nti lemerako kubanga omuntu obadde olina ate levo gy'omutuusizzaako olina bw'omutuusizza ate saawa zino omulekere bakiyita batya omuleke mu bunnya bw'empologoma ate bamutwale mukwano gwange lemerako nzi kyenkakasa nti ojja kubanga ojjamu ekituufu. Emboozi yaffe bannaye olugendo lw'omukwano gwa munnaffe oyo banange bwete bwe badde tubadde nga tubeera nnyo mu sayidi eriya kukaaba yannaku bandoze ono yankola kino naye nga letufudde ku sayidi eno ate leero twakyusizzaamu nga wenna bagambe tukyusizzaamukko mu nkola ngera bwomanyi nti tuli olutambula mu Uganda ffe tufa kuuza ne tufeffetta wonna awabeera wakoze amawulire kwegamba ne tuba nga tusobola okuba nga tubatuusaako ensonga zino mwenna abali ono musobola okuba nga muguma omutima ate ne mujjamu ekyokuyiga kosa n'ekyokumanya mukono wange naye nga olunaku olwaleero tugenda kuba nga tuwunzikira wano olw'embeera yakadde olwolwo olufunda bwakadde naye nga mukwano gwaffe tusobodde okuba nga tumuyamba ate mu ngeri emu oba endala nkakasa nti amagezi ago bwona ogatwala ojja kubeera nga tewejjusa. Nsigadde nze namwanje Irene akuume atakuumira mpeera.